Kaguta Museveni ate agendera ddala bubi nga bw'atasuubira oba bw'atakirowoozangako. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenze mu maaso n'okikkaatiriza nti omumpembe ono omukulu yawamba Uganda agenda bubi era nga bwe mumulaba yenna yenna enkanyanya we zimwereeze. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yamuleeze enkanyanya zino, temulowooza nti nno buno bukadde bwa mirembe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli olukya ayongera okukakasa eggwanga nti omuntu ono ebikolwa by'akoze ku ggwanga bigenda mutwala bubi kubanga ensi yonna etegedde omumpembe ono obutemu bwaliko ku bannansi bagamba bakulembera era Bannayuganda bagenda mu maaso n'okutta n'okubuzaawo n'okusaanyaawo munnange wenna be babimuzaalidde naye nga tunnyonnyodde omusajja nti weetwesonyiwe nga tutegeezezza omusajja nti bannange Bannayuganda bakooye, Bannayuganda beetamiddwa, Bannayuganda baagala nkyukakyuka, Bannayuganda bayayaana okulaba nga bakyusa eggwanga lyabwe. Mumpembe agaanye okuwulira naye nga bagamba nti nendiwulira yafiira mu kasooli ng'akola ebyekisirusiru neseetebwa habula bw'atyo bw'agenda okufiira mu kafirimu ke n'akazannyo ke kabadde ebbanga lyonna ng'abala naye nga munenkana abadde akabala naye ng'akabalira ku bulamu bwa Bannayuganda kubanga Bannayuganda atali omu abatali babiri bonna battiddwa. Omukulu ono kakati agenda n'ekifuuwa ng'akizza munda. This is Uganda for Ugandans. His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, tukwebaza nnyo okujja n'otangaaza abantu n'obalaga ekituufu ate era n'otakomya kubatangaaza butangaaza n'obasomesa. Kati amazima buli omu agategedde, si Bannayuganda bokka, abantu bangi bategedde amazima, bategedde obubi bw'omwami ono, bategedde obutemu bw'omwami ono. Kakati sigenda kwabika omupiira anti ng'olwasiibula Uganda nga Bannayuganda naffe tufunye ekyenjawulo. Yes, weewaawo Kyagulanyi Ssentamu, tukwebaza nnyo mukama waffe. Alamusizzaako nnyo baganda bange, mpulira nnyo abantu nga bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bw'oba okiraiminga nti babba akaluluko kolanga mwami Museveni bwe yakola mu G8 ye bwe yeesimbawo ne wabeerawo okubbibwa kw'akalulu wadde nga tebabba ye yakwata ekkubo n'agenda mu nsiko n'ayekera gavumenti yabba akalulu paka luyawamba obuyinza. Kati nga bagamba yeesimbawo ne wabeerawo okubbibwa kw'akalulu wadde nga tebabba ye yakwata ekkubo n'agenda mu nsiko n'ayekera gavumenti yabba akalulu paka luyawamba obuyinza. Kati nga bagamba ne Kyagulanyi naye agende mu nsiko ayekere gavumenti ya Museveni gy'akiriiminga nti amubbako akalulu mpaka lw'anaagijja mu buyinza. Abantu abeezizza okwanukula gwe wenna ndaba ng'oli Munnayuganda ng'olya emmere eriibwa abantu nga tolya muddo nga nsolo n'owulya ku sitoole y'olutalo lw'ekiyekera olwa mwami Museveni n'owulira abantu abaafa mu lutalo olwo abakunukkiriza mu mitwalo 800 nga bw'ogatta amagye g'abayeekera n'amagye ga gavumenti ezaliko mu budde obwo omuwendo gw'abajaasi abaafa mu lutalo olwo tebawera mitwalo 3. Kitegeeza nti abantu emitwalo 7 n'okusoba bonna abaafa baali Bannayuganda ba civilian abatalina musango abatamanya kigenda mu maaso. Ne bukeera enkya nga ggwe civilian aliwo olwaleero oluusi nga n'emyaka gy'olina mu lutalo lwe lwabeerayo tewaliwo bakunyumiza bunyumiza n'ogamba mbu Bobi Wine bayagala okufuuka president naye agende mu nsiko afuuke muyeekera nga Museveni bwe yakola mu G8. Muganda wange sisobola kubala mu magezi. Ekisooka kya byonna, lwaki mwagala nti kifuuke kya tteeka
nti buli anabeeranga president wa Uganda aina kumala genda mu nsiko n'ayeekera n'atirimbula bana Uganda n'alyoka afuuka president nga mwe mwagala kibeere bwe kityo. Eyo entegeera eri bavaamu ddi? Mwakula mutya mmwe abateegombako nsi zikyusa bukulembeze nga tewali kuyiwa musaayi? Mwakula mutya mmwe abatasobola kuwuliriza musajja Kyagulanyi byagamba nti twagala kukyusa bukulembeze bwa Uganda nga tuyita mu mateeka nga tetuyiye musaayi? Wabula mmwe ne musiganga mugamba nti no, ayagala okukyusa obukulembeze bwa Uganda oyina genda mu nsiko n'otirimbula bana Uganda emitwalo n'emitwalo then olyoka ofuuka president. Kiki kibasumba mu mitwe gyammwe abalina endowooza eyo? Mulowooza lwaki ensi yaffe Uganda teriimu mirembe? Mumusuubira mutya ensi okubeeramu emirembe ng'efugibwa abantu abaliko ebikolimo by'emitwalo n'emitwalo gy'abanna Uganda? Kubanga omuntu ayitibwa omuyeekera tewaliwo kikolobero kikolebwa mu nsi muno kyatakola. Omulimu omukulu ennyo omuyeekera gwakola guba gwakutta. Abantu abo bawula emitwalo n'emitwalo egyafa emizimu gyabwe giruluma kwaba abagitta. Ebikolimo bya famire z'abantu abo abaafa temulowooza nti byakuba miss weebiri bikyagenda mu maaso. Kati mwagala buli kaseera ensi yaffe Uganda ebeere ng'efugibwa abantu abakolimire. Oba kitegeera abayeekera omulimu gw'abakutta, kubba, kulepinga abakazi, kulimba, kubuzaabuza, kwefuula. Tewaliwo kirungi kyonna kye bayinza kukola mu nsi muno okuggyako okukola ebikyamu n'ekigendererwa ekyokuleetera abantu okwetamwa n'okwekyawa bakyawe gavumenti eriko basobole okwegatta ku bayeekera balwanyise gavumenti bagijjeko. Kati mutasobola kukola birungi bantu ne beekyawa, ayina kukola bibi basobole okwekyawa. Mumwagala ensi yaffe wangalye mu mbeera bwetyo nti buli anaagala okubeera president oyina kutta bantu ofuuke president. Kwegamba tubenga tufugirwa abakolimire n'ensi yaffe efuuke kikolimo nga yakolimirwa eri awo terina gyeraga. Kwe kubonaabona kwe tuliko mu Uganda kwolaba, kwe kukaaba kwe tuliko mu Uganda kwolaba. Buli kimu ffe twalowooza nti omusaayi gw'abakadde baffe bakitaffe ne bajjajjaffe ogwayiika omungi bwe gutyo ogw'abantu emitwalo egikunukiza mu 8 gwamala okusasulira omuwendo ogusobola okuleeta eddembe mu ggwanga Uganda. Ne bwe mubanga mulaba nti abantu abo abaafa abangi bwe batyo tebamala kuleeta mirembe mu ggwanga, mwagala tumale kufa bameka ensi yaffe okugyamu emirembe? Olwo mwagala tumale kufa bameka? Mutunula ebintu bino birabanga ebyokusaaga naye wallahi teri yakkirizibwa kutta muntu. Era njagamba buli kintu singa mwami Museveni ne banne gavumenti ezaaliko mu buddo bwe babeera abayeekera zaabakwatako omusango gwali guvunaanibwa bali balina kugenda kalabba. Temulaba nti olw'okuba baawamba ne batuuka mu buyinza nga teri ayinza bavunaana kubanga bo kati be bavunaana naye tabawa bagambako. Ne mulowooza nti olwo abantu bali abaafa nti byaggweeraawo. Nedda ssebo bikolimo weebiri. Mulaba muntu kubeeraawo ng'ayimirira n'abanga ekkutya gye bapakiddemu pamba gwe bayiyeemu amazzi. Wano bikukufa, wano bino bizimbye, wano alinga ati ng'obula namutega nkondo okuyimirira otegeere nti muntu yayimiridde. Ebyo bikolimo by'abantu. Mulaba muntu kubeera n'amagulu nga galinga emirawo oba ebigotta entula. Ne weebuuza nti kiki ekigenda mu maaso, guno kugulu oba kiti. Muganda wange ebyo bikolimo. Mulaba abantu kutuuka kubula nabawandiikira mannya gaabwe okubaako bye basobola okwogera mu bantu nga bwe batebiwandiikiddwe tebalina kye basobola kwogera. Ebyo bikolimo ssebo. Temulowooza nti nno bijja buzi bwe bityo. Nedda bikolimo. Mulaba abantu kuvunda bitundu bya mibiri nga balamu. N'atambula ne bagamba nti eyo paati emu yavunda ne bagikaza bukaza n'ekala eryawo yakala naye nga mulamu atambula. Gwenolowooza nti nno mirembe. Muganda wange bikolimo by'abantu. Ate ebyo bitono nnyo ku bye mulabako ebibalindiridde oluvannyuma okuva mu bulamu bw'ensi eno. Ate ebyo bingi. Kati twagala nsi yaffe kuwangaliramu eyo mbeera kubeera nga buli kaseera tufugirwa abantu bakolimire.
Okitegeera ffe kyobola nti tu preachinga peace, tu preachinga mirembe, tu preachinga abantu kubeera bumu, tu preachinga abantu kugoberera amateeka, kulwanyisa bumenyi bw'amateeka na kukyusa ggwanga lyaffe mu mbeera ey'amateeka etali omuyekera. Tewaliwo kikolobero kikolebwa mu nsi muno kyatakola. Omulimu omukulu ennyo omuyekera gwakola guba gwakutta abantu abo bawula emitwalo n'emitwalo egyafa, emizimu gyabwe giruluma kwaba abagitta. Ebikolimo bya famire z'abantu abo abaafa temulowooza nti byakuba miss, weebiri bikyagenda mu maaso. Kati mwagala buli kaseera ensi yaffe Uganda ebeere ng'efugibwa abantu abakolimire. Oba kitegeera abayekera omulimu gwabakutta, kubba, kulepinga abakazi, kulimba, kubuzaabuza, kwefuula. Tewaliwo kirungi kyonna kye bayinza kukola mu nsi muno okuggyako okukola ebikyamu n'ekigendererwa ekyokuleetera abantu okwetamwa n'okwekyawa, bakyawe gavumenti eriko basobole okwegatta ku bayekera balwanyise gavumenti bakijjeko. Kati mutasobola kukola birungi bantu ne beekyawa, ayina kukola bibi basobole okwekyawa. Mumwagala ensi yaffe wangale mu mbeera bwetyo nti buli anaagala okubeera pulezidenti olina kutta abantu ofuuke pulezidenti. Kwegamba tubenga tufugirwa abakolimire n'ensi yaffe efuuke kikolimo nga yakolimirwa eri awo terina gyeraga. Kwe kubonaabona kwe tuliko mu Uganda kwolaba, kwe kukaaba kwe tuliko mu Uganda kwolaba. Buli kimu ffe twalowooza nti omusaayi gw'abakadde baffe bakitaffe ne bajjajjaffe ogwayiika omungi bwe gutyo ogw'abantu emitwalo egikunukiza mu 8 gwamala okusasulira omuwendo ogusobola okuleeta eddembe mu ggwanga Uganda. Ne bwe mubanga mulaba nti abantu abo abaafa abangi bwe batyo tebamala kuleeta mirembe mu ggwanga, mwagala tumale kufa bameka ensi yaffe okugyamu emirembe? Mwagala tumale kufa bameka? Mutunula ebintu bino birabanga ebyokusaaga, naye wallahi teri yakkirizibwa kutta muntu. Era njagamba buli kintu singa mwami Museveni ne banne gavumenti ezaaliko mu buddo bwe babeerera abayekera zaabakwatako, omusango gwali guvunaanibwa bali balina kugenda kalabba. Temulaba nti olw'okuba baawamba ne batuuka mu buyinza nga teri ayinza bavunaana kubanga bo kati be bavunaana ne watabawo abagambako. Ne mulowooza nti olwo abantu bali abaafa nti byaggweeraawo. Nedda ssebo, bikolimo weebiri. Mulaba muntu kubeeraawo ng'ayimirira n'abanga ekkutiya gye bapakiddemu pamba gwe bayiyeemu amazzi. Wano bikukufa, wano bino bizimbye, wano alinga ati ng'obula namutega nkondo okuyimirira otegeere nti muntu yayimiridde. Ebyo bikolimo by'abantu. Mulaba muntu kubeera n'amagulu nga galinga emirawo oba ebigotta entula. Ne weebuuza nti kiki ekigenda mu maaso, guno kugulu oba kiti? Muganda wange, ebyo bikolimo. Mulaba abantu kutuuka kubula nabawandiikira mannya gaabwe okubaako bye basobola okwogera mu bantu nga biba tebiwandiikiddwe tebalina kye basobola kwogera. Ebyo bikolimo ssebo. Temulowooza nti nno bijja buzi bwe bityo. Nedda, bikolimo. Mulaba abantu kuvunda bitundu bya mibiri nga balamu, n'atambula ne bagamba nti eyo paati emu yavunda ne bagikaza bukaza n'ekala eryawo yakala naye nga mulamu atambula. Bwe nolowooza nti nno mirembe, muganda wange, bikolimo by'abantu. Ate ebyo bitono nnyo ku bye mulabako ebibalindiridde oluvannyuma okuva mu bulamu bw'ensi eno, ate byo bingi. Kati twagala nsi yaffe kuwangaliramu eyo mbeera, kubeera nga buli kaseera tufugirwa abantu bakolimire. Oba kitegeera ffe kyobola nti tu preachinga peace, tu preachinga mirembe, tu preachinga abantu kubeera bumu, tu preachinga abantu kugoberera amateeka, kulwanyisa bumenyi bw'amateeka na kukyusa ggwanga lyaffe mu mbeera ey'amateeka etali
tusiimye nnyo muganda waffe, tusiimye nnyo mukwano gwaffe n'okutusomesa okwo. Ffenna tukkirize nti Museveni ye agenda bubi, bingi by'atagenda kwagala era bingi ebigenda omukaluubiriza. Olugendo luno lwe yakwata luyinza obutamubeerera lwangu, luyinza obutamubeerera lugonvu, ajja dufunamu ebyokusomooza bingi ate era bannayuganda bajja genda mu maaso n'okumwanika. Omanyi Museveni yeefuula nnyo omugezi, yeefuula nnyo ategeera, naye kutegeera kwe ate kwe kugenda omusuula. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence nga tukulembedde okutwala mu maaso n'okutusomesa, tumanyi nti tugenda kuba bawanguzi era Uganda yaffe egenda kununulwa. Bingi bikolwa, bingi byogera, naye tumanyi nti His Excellence waali tewakigenda gaana. Luno olugendo lwe twakwata era tusuubira nti lujja kuba lwa buwanguzi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine za Buganda eziruma Abaganda ne Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda okutwalira wamu.